Hey, nze Dr. Tamale mbanzize okugusa ebibuuzo ne ansa okuwa ansa ku ansa. Ebibuuzo bino mba mbibuuziddwa ku balwadde abamu abalina obuzibu abatawaanyizibwa ebizibu ebyo eby'enjawulo. Siri musawo w'amaka, siri kkojja, naye ndi Dr. Tamale ow'emmere. Waliwo ekibuuzo ekimu ekyambuuziddwa ku mulwadde omu. Yaŋŋambye, Dokita, nina endwadde ya high blood pressure naye esobola otya naye mu butuufu erina affect ku enkola yange ey'ebintu mu kisenge. Ne mugamba ensonga eyo saaliyagadde nkuwe ansa, naye njagala mbinnyonnyole mu vidiyo mbipositinge so that n'abantu abalala bafunamu nakyo ekyokuyiga, kuba era namugambye endwadde ya high blood pressure endwadde y'amaanyi ennyo era affectinga ne sex drive yaffe era etuviirako nnyo n'ebintu bingi nnyo, naye tetumanyi endwadde eyo eva ku ki, era nga waliwo ne causes ezireetera endwadde eyo okubeera mu mibiri gyaffe, era nga tulaba high blood pressure yo naginnyonnyola nnyinza okuba saagitottola, naye leero nze ne gundi ne factors, ebintu ebiviirako endwadde ya high blood pressure affectinga enkola yaffe ey'omu kisenge. High blood pressure eno gundi ezimu eviira ne mu bika ne mu race, ffe nga ffe Abafirika like tusikira nsikire, ate nga ekintu kino we nakoze okunoonyereza kwange kyandaze ne mu bakyeruppe bano bamagulu meeru, nabo baasikiranga nsikire naye ennaku zino tekikyaliwo, era kye kino ffe ekituviirako ne stroke ne heart attack ne kidney failure. Era ffe endwadde ezisinga tusikira nsikire ziva ku nsikirano. Waliwo n'emyaka high blood pressure weetuukawo. Omusajja ow'emyaka 64 mu bakazi etandika okudevelopinga, eri likely okudevelopinga mu myaka 65, era ekyo kiviirako ne ED, premature ejaculations, ku musajja okubanga omala mangu. Nze Dr. Tamale. Ensonga endala n'omugejjo omungi, kuba omugejjo tokimanyi ne tissues oba emisuwa egitambuza oxygen n'egitambuza nutrients, misuwa gyo giba gyakwatira amasavu, nakyo kiviirako ekintu ekyo nakyo n'obutaperforminga bulungi nnyo, n'obutagenda nnyo mu ngeri gyabikajja mu kisenge bulungi nnyo mu bintu by'okola by'omukwano, n'okukozesa nnyo sigara
ebintu ebiri tobacco kuba tukimanyi nnyo ebintu ebyo birina chemicals amaanyi nnyo era ebisobola chemicals zisobola era zisobolera ddala okozinga obulabe ku arteries zaffe ku misuwa gyaffe era ekyo ne kidevelopinga n'abantu okulwala endwadde z'omutima ate wekiba nga kikozinze ekintu ekyo nakyo kikosingira ddala ne ku basajja n'okubeera ng'omusajja ne spam account ye oba enkwaso zibeera nga nnafu nga ziragayiragayeemu n'okukozesa omunnyo omungi mu mmere nakyo kyamutawaana nnyo era ekyo kireetera ddala ne eddi kikozinga ne high blood pressure ne okukozesa ne mu mmere okubeera nga omuntu alya emmere eyina potassium levels wenjogera ku potassium levels entini potassium levels ekyezo mmere kyeyo potassium levels abasinga twakikwata bubi potassium levels oba emmere ezirina potassium nga amenvu nga oats waliwo cashew ne vegetables nga cucumber kiwi emicungwa ne oats zizo potassium levels omuntu zoba oyina omuntu abeera nga amisinga ebintu ebyo nabyo mu mubiri gwe kituufu ne wali watuuka ne mu bikola by'omukwano ne appetite efiira ddala n'abeera nga mu butuufu omuntu eyali atambula ebbanga eddene atuuka okulagayalagaya nga takyapafominga bulungi kuba potassium ne mu mmere gy'alya tulina nnyo okukkaatiriza ne mu byokulya byaffe okwongeza okulya emmere eri balanced ekintu ekyo kiba kijja tuyamba nnyo n'okkuza n'odevelopinga sex drive yaffe n'enkola y'omukwano n'okunywa nnyo omwenge tukimanyi nnyo guyina effect era omuntu anywa omwenge lunaku ku lunaku aba ayolekedde okusanga obuzibu obw'amaanyi kuba omwenge ogwo guttira ddala ne eddi mu basajja kikozinga ddala eddi electro okumala amangu premature ejaculations n'otuuka mu butuufu nga osamba kamu k'Abajamani ne stress ennyingi eyo stress kuba tobeera na motivated newogamba nti era reka ngende mu kikola ky'omukwano biba tebijja kunyumira ate nakyo kikuviiramu ne high blood pressure kyobeera tomanyi era abamu wabeera ng'alina stress adevelopinga habits z'okunywa omwenge n'okukozesa ebiragaalagala ate nga mu turn bigenda muviirako okwongezebwa ku high blood pressure ate wekiviirako ekintu ekyo high blood pressure kiba kikosa ne sex drive yo kiba kikozesa ddala n'obutamazisa ddala mukazi naawe kennyini kuba stress abasinga buli omu adevelopinga stress mu ngeri yabika byanjawulo
wali wajja okugamba nze bwe nfuna stress njemalako nakwemazisa ate nga nakyo kibi nja kujja ku musomo audio sijja ziwanvuya ebyokwogera bingi akuume atakuumira mpeera mbalindidde mu audio oba mu video eddako nga nzize okulambulula emmere ebyobulamu nze Dr. Tamale akuume atakuumira mpeera mbasiibudde.